Ibe nali nkugambako bijja tambula lwakuba ate buli ku video ly'essimu nongamba kanzije naye obiteekamu nnyo omusajja ye sinkimanyi omusajja omwina naye bingi byenjagala otukwasaganyizeeko bayita naye ebiseera ebisinga mbeera busy dya nkimanyi obeera busy omanyi kati bwe mirimu gyammwe gye mukwasaganya giba gy'amaanyi naye era omuntu tosobola kubeera busy 24/7 nsobola ofissawo obudde naye era ekisinga mbeera busy manager no tulinamu obuzibu buzibu kyati n'omuzizi ezeewagula z'emitwalo 15 ndaba lisiiti basayinize emitwalo 4 ate lisiiti lumu ez'emitwalo 15 basayininga bate emitwalo omuvubuka gwe mwaleeta lumu 4 yazigabidde ku mitwalo 4 yewe omugambako agamba simanya order from above waneeno ngezezaako okunoonya ku Marvin mukubire essimu takwata nange neŋŋamba kanzibbeyo nzikuleetere essimu nga takwata Marvin mukubiddeko nga takwata lumu imagine lumu 4 emitwalo 6 basayinze emitwalo 16 sekuyita muvubuka yagambye nti order from ki yeye order from above kati kankole olawe omuvubuka bwe bagamba ye yafuna bali abana batukolera kuziri ensonga juzi bangamba bafuna ebipapula omaye kusanga ebipapula bafuna bya mujiti ate kijja kitanga bafuna bya mujiti katalo nkaga katwine emitwalo 16 ndakoyo omuvubuka yeyita kiwano waite mumugoba kyova ebiseera ebisinga mbeera nkugamba wano ogenda kunnyamba nganzi wala yeyo losi y'amaanyi amazima nze Sam simena kumanya Marvin gye yamujja oba yamujja luddawa kati olaba enjuzi eri zirize twagambako ziri ezaawo wa manga wa motel omanyi nti twatuukawo ng'ennyumba omanyi okubanga ennyumba zitonnya naŋŋamba mbu yakamuwa miliyoni 3 naye ng'ennyumba zitonnya aleeta batya omuntu nga nawe tomumanye akiri bwe mulimu ebintu ebimu nze we nali nga sinaba kujja ebintu ebisinga Marvin yabitambuzanga negwera loosi nziizino ogudde mu loosi kati kambuuzeemu Seko omuvubuka oyo akyaliwo taliwo yagenze dda misana osuubira ayinza kudda saawa nga mmeka leero asobola okudda simanyi era ddala simanyi kuba embeera ze zo sizitegeera nange bulungi kati kyetugenda okukola kandabe kati olabye otya lwaki wetuva wano tetugenzeeka ku hotelo n'osooka n'otunulako ko ekirungi ne Seko tugende naye olabye otya ne tugenda n'otunulako mu bitabo ebyo n'olaba kuba kati kyemayi mulaka mulimu na losses nyingi olaba alabye zino zokka n'obitunulamu n'olaba nandyagadde n'obaana odita n'otandika okubalansinga ku bitabo kuba nze siri mulo nnyo mukola losses ezo bye Marvin byali mu kuzanyazanya n'abo abavubuka be ekintu ekyo ndowooza simanyi onoosonyiwa okuba nga nkutadde mu byetutaze kunyumyako naye nga ndowooza osobola okukinyambamu kuba kasita loosi naawe ozirabe sobola okuyamba naye abo abantu sibaagala munze wemba ntandise kuba saagala kukola loosi saagala bakole loosi ate ogambe nti nze yensonga lwaki ekyamazima naga nti ekyamazima nkwetaaga nnyo obeere ng'oli kumpi nange kubanga ebyo ebintu obisobolera ddala mbisobola naye nze okuyingira mu ezo ensonga zo ng'oyo omuntu simwagalawo akola loosi naye nga Marvin taŋŋamba ekirungi essimu yo tebaddeeko Sekwita atuukidde wange kati njala tugende okebereko mbitabo ebyo tubalansinge loosi ezo omuvubuka oyo twandimugobera wakuba wakyaliwo obuzibu nti yakwasaganya ensonga ziri ez'omukyalo kati tuba tugenda tutandika okumwesalako mpola mpola tulabe nga ziri ensonga azimeza nga tumulaga kibeera nasooka n'azimaliriza naye nga tugendagenda ndowooza otuleko mbitabo ebyo ndagendayo naye n'eri ensonga girowoozeeko obwedda gye kati sooka ogende tugenda kusanga tumale kumalirizaako wano naye nga totuleka tugendagenda ffenna tulabe ensonga ezo njala nfune gwe omuntu ali serious kyekintu kiba kyetaaga omuntu ng'ali serious kuba olaba abo abaana obateeka bagenda kufiiriza ogenda tuuka guno omwezi gugenda kuggwako nga tokyalinawo wadde 10 sirima ogenda tuuka nga tokyalinawo wadde 10 gwe kyoba omanya ffene mumusayi ogusala guvaamu sente gye twazaalibwa kubeera na ssente anti wazaaliwa nazo naye bazoonona owulidde kati yiyo loosi yiyeze loosi kati gwe linda kwe banagenda nga bakola loosi weebatyo nga tobagoba ogenda tuuka guno omwezi gugenda kuggwako nga tokyalinawo wadde 10 Sekwita we yali ose najja okimanyi bulijjo tunyumya naye nga sikola nkongoyumba naye okimanyi mboyombo oyongera kunyirira bunyirizi ebyo si bye byandeese naye era mbadde neetaagisa okuyomba nawe okiraba bulabi
Gwe okulabe kati gwe oyinza okumwenya ng'omwana ali awo ayonoona ssente zo. Ye ebya ssente ezazoona lwakuba kale oli Marvin ndooza engeri gye bakuzinga just naye nga tuvuddemu ebyo ebya ssente. Kyamazima lwakuba oli mukazi mulungi. Aweleka kunkiina. Soya si kukiina just. Ebyo serious. Ndeka gwe nange ndi mukyala mufumbo. Gwe bagambye nti omukyala mufumbo sikimanyi. Nkimanyi nti oli mutanti yogamba nti oli mukazi mufumbo. Nyola kati ezo business ezo abaana lose zino. Okimanyi nti obanga gozi n'oyingira n'obanga gw'otandika okuddukanya kuba jjukira futira kubaawo. N'osobola okufuuka manager w'ebyo ebintu byonna nga gw'obiddukanya. Aweleka kati oyagala kuŋŋambe nti nzikirize. Nedda ekyama saagala okkirize nti oba okkiriza lw'ebyo ebintu naye ng'ekyamazima kiri nti bw'ebanga ofuuse wano manager n'otandika okuba ng'omanaginga ebintu ebyo byonna wooteri ng'ogimanaginga amafuta ng'ogamanaginga bw'omanaginga ebyo buli kimu kiba kifuuse kikyate kasita ofuuka mukyala wange nga tukwetaaga nnyo naddala mu byalo ebyo aye n'ensonga zitulimu engeri gye ziri bizinesi ezinga z'amaanyi era twetaaga looya kati raba ogenda kuba looya ekyo kimu bw'omala okuba looya obeere nga oli mukyala w'omunene mu kibuga already ebintu tugenda kuba tubyeddiza ng'era gw'oli mu mikono gyo kitegeeza ngenda kugamba bugambe nti mukyala wange agenda atandika kubeera ki maneja w'ebintu bino ffe tube nga tukola birala nga go managing Bosono taliyeyo. Jali na buno budaba yebase. Budaba yebase. Hatusange tuyinza omusanga nga yazuukuse n'olaba obuzibu. Tekisoboka yebase. Olaba akalimu wekannema. Wekale ne wekannema kasita nina ggwe. Nabyo babyetagako ddagala. Ensobedde. Loziyo naye yeefuula alabirira n'ebyakolebwa kawa. Naye maama sina kyakola. Abika ebibiri. N'ebitaka. Naye bannanga abaana b'ennaku zino. Omwana ali serious ku kyakola oyinza okugamba aliko training. Naye wakutte mu kiwatu ssebe ebibyalaba byonna biwedde. Eba n'akavubuka nakalaba dda. Kajokesa sana Loziyo ne Rwenkalise ne Lwesikalise wabula picha eno gye ngenda omuggyako nfuna omulala agimvugira ne banne abaana tebamanya gye bavudde kati kanakana akawala oyo omusiru nga akafunyisiza olubutaka Sophie kati oyagala kuŋŋamba ki oyagala kuŋŋamba ki Kikyoyagala okuŋŋamba kati oba kikyoyinza okuŋŋamba Lucha Wali mugaba wa jangu mbadde nabireese ddako misana obadde olina bye weerabiddewo by'odoze okukya Sophie nkugambye eki ku ssaawa eziyise emabega wali ku nsonga za Lucha gambye toddamu mwesembereza kati wakiwulidde ng'agamba nti gwe ne Lucha temuteŋŋana Lucha Wali mugaba olira picha eyo wagikoye Piki Kisinaba gikola kati soko ngambe mukukuta bikigwe ne Sophie tewabaddeewo nnyo nsonga yamanja ekibadde kindeese wano Loziyo abadde ankubiddeko ku ssimu aŋŋambe waka waliwo ko obuzibuzibu ne mugamba kanjije mangu Loziyo akubidde nga nange mwendi mu nju muno naye naakubira gwali outside ojjo yamba obuzibu obuli waka ankubidde naŋŋamba owaayo yangu engeri gye kiri nti gwalina piki tubadde wali n'oŋŋamba owuliramu omusujja naye mutonotono toli bubi nnyo osobola okukola si bw'oŋŋambye kumbe obadde na missoni yo yakuyita Lucha oyo Loziyo yankubidde essimu naŋŋamba nti Loziyo yakukubidde kati mbuuza ssebo gwa dokita kubanze mbalabye nga temunnandaba eddakiika nga abiri mwekutte mbiwatu ogira oti abadde ekitaata kimanya wookeberedde toyinza kubanga obulwadde tobufunye kiwatu eyinza oba olabye bubi mukama wange jasi mbadde mukuteko bukwasi omukwatiridde ng'ali bubi nnyo ayagala kugo abadde tayagala guno babadde kamunguluze olinayo akalimu eyo koyinza okuwa Sophie n'agira ng'akola kuba ndabanga mu ababiri abakoye mu maka gange
ajja wano kamera yabalaba mwajja ne mutuula wali n'oyo abadde takimanyi nti kunju kuno kuliko kamera neera wali ononye Roziyo wali oze kulaba Roziyo kwalo najja nendaba Roziyo ne mbasanga wali nga batudde awo kati Sophie nga tonnandaba kala yange entuufu yingira kwata ebintu byo goberera munno gwe mpa ekisumuluzo kyange we nakwetaaga nja kukubira okomewo okole mukama wange tonzigyako ebyo byonna waali biŋŋambya the first cause nakubuulidde ne weefuula mbadde nkola kino mbadde ngenze wa Roziyo mbadde ngenze longoosa bweru nakati ova kulongoosa ekisumuluzo kiri mu piki wa bweru sikulinako buzibu kwate kuba fuluma genda oleete piki yange ogipaakinge wano onkwasa ekisumuluzo kyange we naaba nkwagala nja kukubira ng'ojje kuba kati olabika piki ey'obwerere oba yeekuwaga yambuka kirira genda ogireete wano we naaba nkwagala nja kuyita kamanzi ekinga kirala ngaokozesezza obusungu bungi banne tontabula piki eyo yiyo oba yange piki yiyo kwata piki ogipaakinge wano kale kangireete nyanguyira olasaagala nabbala bakatooba labani kati naawe owulira nako okulya tomanyi wogenda nkajwadde olya ku piki naye ng'olimbalimu abaana b'obuwala mwagala kubeera ki mu nsi muno kubeeraawo nga mwafuka kyakuzanyisa buli omu azanyira kuggu situkayingira mu nnyumba okole by'olina okukola nziremu okulaba omuvubuka oyo wano nga simuyise mujja kummendegera Never said no because it's so can't be an injury. He's gonna wear a sour wind. Mase? Where Mase? Mase or no? When you Baba. When you Baba. Go to Nulabras, man, go with the waivers. Oh, with the neighbors. Oh, wait, Jam, go to Lanza like that or Kufka. You to be collected in Mucharo. Nga batwisenga kumanyagana ku mikolo womba ekitiibwa naye wano tubadde batulikyekyo nabadde nkunoonyanga nkugamba nti nno mbadde nsaba nzikirize ndeke ewasenga mawe kufunayo ku ddagala eryokunywa kozi oba bino ebiddagala bino ebibanywa bino ebyabakazi b'embuto sikirinaako obuzibu wadde okulaninga genda ddi ndowooza ku lwokusatu lwokusatu kati senga oyo mayanga akagereka alina olugezigezi kati kanjiyeyo sukaali sabuuni migaati byonna negyo yansaba bulangiti kati ngenda gikuba byonna ogenda bitwala lumusi bwekida akagereko nyambyeko kugenda mu kyalo obimumpeereko okiraba oti oba teweetikka okwetikka nandyetesa nene senga kisusiza yansabye bulangiti simala amasuuka simanga mbwe eddagala ly'okugira enkoko zabaddemu simanga senyiga manya biki kwegaba naye olujjanja alina lungi kati senga sinamwerabira naye sifefeka abaana baalina abamwita senga bulangiti n'alaba gisaba ffe nti munnaye abalala obusimanyi oba balinako ensonga kisimanyi oba efe abasingayo obwangu kyesimanyi ekyo naye alina engeri gyakisussaamu nze bannaye ate bw'omugamba toyina n'alyoka anyiiga akisussa ekyo senga kyekyamuntanyako nze we nabeererayo nga sinaba kujjawo nga tayagala ntambuleko kyokka nga omukazi ow'olubuto yeetaaga okutambula bwekiba tayagala nti oba ntuleko awo nziriikiriremukko oba neebakemu bw'abeera mu nnimiro nawe ayagala obeere mu nnimiro ate era bw'ojja mugamba nti kamuyambeko ayagala mukole mpaka kufiirawo lumu baamukubira essimu nga ndi mu nnimiro n'atuula eri n'agamba gwe Mase ate saagala ntunuulire nono ng'afunyeyo akamukwana sebo naye bakyamukwana ddeka naawe kyokka nno ekyewuunyisa omusajja yamuyimba nti nno yekka yasooka ate nabiwulirako eyo nga bitambula senga bamukwana naye omusajja yamulimba nti alyo yekka gwayagala era bwekimu akimuwa kweyemyaka bakyamulimba naye nakkiriza inno nno ngendo bwakunyula obusubi obwala abulumye nengamba bannange senga waffe ngaatabuse
kati terwako molo omusajja najira mu kamotoka leka bamuleetedde enkoko kefusi tamanyi bakyogera kyokka omusajja ekisinga okunyiza omusajja yandibadde mulungi bamuwa buli kimu naye omusajja alina bakazi alina omukibuga n'omukyalo kyokka naamanyi omusajja amuliko omu naye bwamugamba nti nno tugende ontwaleko gy'obeera omusajja yeebuzaabuza yeebuzaabuza bwamuyita amutegekeranga kagadeni eyo n'amutuuza eyo kati n'amulimba nti wano wonna wange n'amutwala mu loogi kati senga naye bakyali mukola mbadde mmanyi ye nazirwanako kuba entalo afubye amanye nyingi leka nno naye baba totandika kati lwaki olwange tolwesiowuliddeyo akalandira akagamba ngu lwaffe tulinayoku omugumba omugumba taliiyo kitegeeza nze atayagala naye nti tewandinangidde lwange omanyi emirembe gye ndina nalo ng'oli muto ndi muto naye ngenda kwanguya ebintu tomanya kyekyonoza omwana ogenda muwa bbeere kiryo nga teririiko ebbeere lirino ninako baba tonjerega sibanga nga ntatala omuntu naye mumanyi omanyi ngateranga olabanga obugundi eri mukyalo eyo obwoluko we nalinza okukyala obwo bwe walaba baaba ayi obwo nawe nze nagoba tata bebi mulala nnyo wangi maama mulala kamalira omuliro bakasamba mwattu mwekali kasa mwekali tata lubuto ojja kumulaba essaawa yonna birinasumulukuke bulungi tenze tongatta kusenga oli mulalamu ate oli levo nene fene fe tubikoza buto naye oye naye nange nongirenzaala endowooza kuba olina akagambo konkonye yakansigaddemu ate baba nja kubbako omusajja owange ng'omubba owuwo bagana okuzaala fuluma otigenda opakinga obwo otambula onviira atogambye ogenda kubba sigenda kumubba naye wanogana okuzaala nemuwerekereko tupakinga oyinza okulekayo kwobulega n'okumamuze Simana kumwanwa. Marvin. Marvin. Walemera mwakaze ko mukyalo. Oyiko kufu olwambo. Nyoma nti akantu ako kannema. Akakontu kotero kola ko kufu olwa. Kagana. Ndaga nemwe ngeri gye mwalunda ngente. Ngeri gye mwalunda. Ngeri mwalunda ngente. Sanze na ngende. Mwalunda ngente kati ngo wamuyine ngeri nga tosobola kulunda ku nte n'otabana ng'osobola ofuwaako. Obuwanze nayanga netwalinga tuwite eyeddanga. Kodi. Omanyi ekisimu kyo esimu naye kati oba ekuyamba ki? Esimu yesobola okwogera wabula. Netiraka ababwenzi. Kuba bwenzi. Nze siyenda. Esimu yo gikubako kati imagine wanakasiza nti esimu ya kati ina nnyo kuyamba. Ku secretary waffe ne by the way tachali secretary waffe. Secretary wo